Spice Dana Mukama Katonda akuddizeewo n'ekyo ky'osinga okubeera nga oyagala. Spice Dana y'omu ku bayimbi abali consistent mazima ga Katonda bujjanga atandika kukola ku YouTube nga story ezo nzikola buli period ezo. Spice Dana y'omu ku bayimbi abagaba ebintu bya Ssekukkulu Christmas. Spice Dana y'omu ku bayimbi atalekererangako basiraamu mu kisiibo nakiri eri ekyokusala ebisolo byonna ebyo ebisiibo yidi ezebbiri agaba ebintu. Naku guno omulundi Spice Dana bambi teerabidde basiraamu. Abaneiba ba Spice Dana bakimanyi bulungi nnyawe makindye kusala maloni nti buli yidi webanga eri kumpi kubeera ng'etuuka abagabira ebyokusiibulukuka abagabira ettu lya yidi naye yidi y'okusala ebisolo era Spice Dana akola kyekimu ate asinga nnyo nga gye nkikomyeza okukwasaganya ku bakyala asinga kuwa bakyala bateeka ku front line. Abasajja babambagabira mujjukira last time si King Sarah yagendayo ne King Sarah yaliwo mudduwa yakola edduwa King Sarah nga gyali bane bamudra naye ye King Sarah mujjukira kubanga ayogera n'okwogera naye kenyini nga waali n'asiibula kwegamba Spice Dana Mukama Katonda atukuweere ki kyonna ky'osinga okubeera ng'oyagala. So okulaba ettu lyagenda okubeera nga abakubako abafunidde emigaati abafunidde amazzi ga yaketi kyokka ate n'ebirala ebigirako amatooke muceere fulbaani n'ebirala byonna abibawa buli omu n'agenda mu yidi ddala ng'olabira ddala ettuulye linywevu. Wano kwa Semex Media tutambula ne Nnaalongo Nabwire azze okubeera nga akuunyaako ennaku y'abasawo abafere naddala abakulombera eddiwa ne batabako tutuuka mu bulamu bwo. Kwera ennamba y'essimu tulaba mu nsonda eya bbulu gikubeeko omunnyonnyola ensonga yo yonna yonna ekutawaanya ajja sobola bulungi okubeera nga akukwasaganya. Yes, Amasiramu mulaba wano over how many cartons? 100 and more cartons of water and juice.